wa amal qasituna fakanu jahannama ataba mazima ddala mufe emisambwa mwe muli abasiraamu imalayo bajja kudduka malizanga mbagamba nti emizimu ejaleeta obusiraamu gyeyayogera mu aya ye14 gisome egamba bwe aya ye14 eyo yebesembayo agamba wa anna minal muslimuna wa minal qasituna faman uslima fa ulaika ta'ala rashada wa amal qasituna fakanu jahannama ataba mazima ddala mufe emisambwa mwe muli abasiraamu imalayo bajja kudduka agamba era ddala mufe mwe muli abasiraamu abakkiriza Quran mu misambwa emizimu era mufe mwe muli abakkiriza obusiraamu era n'omuntu abasiraamu senga ffe ebiteega aba yenoonyereza obulungamu anti kati wulira kino kyokka ekisooka kituyambye nnyo okutegeera kubanga aya egambye wa anna minal muslimuna mupe mu gurupu y'emizimu mwe muli abasiraamu kati bw'omuntu yena buli wakeera n'asiramuka aba amaze okuyingira mu gurupu y'emizimu mu gurupu y'emmandwa alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abadi abalabi baffe abalungi aba Daawa TV Uganda nati program enganzi research desk wamu ne bashekhe baffe mulaba batudde mu mbeera yonna okubatuusaako oba okulimbulula ebyo ebintu bye mulaba mu kyaki bemu ebisibya abantu okuba nti bakakasiza ddala nti obusiraamu bwe butwe butambula nga bwakusomesaganya na mu kyaki na kulimbira eyo abantu okusigala nga banywera mu madini agataliimu amadini agataleetebwa Katonda nabwe kiti abalabi baffe abalungi twagala okuba nga twegata ku bashekhe bano bonna babatolere ku salaamu tulabe entambula gye tugenda okutambula inshallah. Sheikh Simatimba abatula batugobera ku Daawa TV. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Sheikh abatugobera monna mwebale kubeeranga mubeerako ku mukutu gwaffe Daawa TV beeranga sharinga inshallah ku munno nabakubeeranga mu kaseera kano tubaniriza alhamdulillah nze Muhammad Kalozi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Haitham Ngabulijjo. Alhamdulillah. Direct tutandikirewo kuba nti tulimbulula ebirimbe naye Sheikh Muhammad Kalozi soko oberenga oddamu aya eyo bulungi kubanga abantu mu kusoma Qur'ani basoma bateekamu amakosa mangi. Tusooke tugirabe aya erimusatul jinni aya ya 14 gyabadde pastor asoma ngali mu church. Tusooke tugirabe amakulu amatini gaayo tirawatan nga bwesoma tusooke tulabe tugirongoose then tandike ne Sheikh Haitham tulabe nga tugitemaatema inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا صدق الله العلي العظيم. ايوه tubatandikira direct awo ennyini tubuuza Sheikh Haitham abasajja bagambye nti emizimu gyejaleeta Qur'an ekigambo kinene wallahi kisinga omuntu awe mudda agagambo gonna ag'obwemu mu nsi dhani okusinga okwogera ekigambo ekyo. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sallallahu alaihi wasallam. Allah tumwebaza wakitibwa eyatufuula abasiraamu singa naffe tuli mu bintu ebifaanagana bwe bityo Allah tukwebaza watufuula abasiraamu n'otuwa obulungamu buno ekisookera ddala bano baganda baffe ffe tetujja kuvumanga bo bwe bavuma kubanga ffe tuli basomesa Qur'ani eno tereetebwangako majinni wabula ekinyusi kya byonna wenjagala ku aya wano eye14 gye babadde bazannyiramu saawa ya kugibasomesa mubeerenga mugitegeera tegereka bulungi wakitibwa Allah anyumiza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama omubaka yali tamanyi mu kiseera we yasomeranga Qur'ani nga tamanyi nti waliwo ebitonde ebirala ebiwuliza Qur'an era bino Allah yabimunyumiza ntegereka bulungi amunyumiza ku bitonde nabbi bye byata amunyumiza nti waliwo ebitonde ebirala buli lwosoma Qur'an bijja ne biwuliriza
kakati nga wayimiriddemu kaawo katono Qur'ani bwe banga esomebwa n'ebitonde ebirala ne bivaayo ne bigiwuliriza gwe bw'obanga olina amagezi ngamba mu mutwe kitegereka bulungi waba waliwo ekyokwewuunyisa kubanga njagala okukutegeeza waliwo ekitabo kye basoma nga nawe tekyetaaga kukola kikukiwuliriza nga toyinaamu mulamwa gw'ofunamu niyo olaba n'ebitonde ebirala biwaayo kitegereka bulungi obudde bwabyo kati omuddu bw'agamba nti nga ffe mu gurupu y'amajinni ffe abaleese obusiraamu nedda mukulu Qur'ani gisome nga bweri kakati nga sinnadda mu aya banga njagala nkujjire eno otegeere bulungi ebitonde ebiyitibwa abantu si bye ebitonde byokka mu duniya ekyokubiri kiyige nti Allah bwe yali atonda ebitonde byonna yasembyayo kutonda bantu bitonde ebirala byaliwo ekyokusatu tolowooza nti bw'owulira nti amajinni nti gonna mwonoonefo ebitonde byonna tebiyinza kujeemera Allah tekisoboka Allah atonda ebitonde byonna bimujeemere mu bitonde byonna mulimu ebitya Allah mulimu ebitonde ebitya Allah nga bimugondera ne bikola ebyo Allah byayagala ate ne mubeeramu ebijeemu kati Sheikh abantu bwe basinga okuba nti babuuza n'amajinni mulimu yesebo kyenkugambye nti ngenda kuleetera n'emiti ngenda kuleetera eggulu ngenda kuleetera biki byonna kitegereka n'ebinyonyi si majinni gokka n'amajinni gokka kitegereka bulungi bwe twogera nti majinni asomye suratul jinni eba ya 72 aya 14 seeka amaze okusoma amatini gaayo naye mu Luganda egamba bweti era ddala mulimu muffe abasiraamu abakkiriza obubaka bwa Qur'ani ndowooza owulira ekigambo kino mulimu muffe mulimu kitegeeza nti waliwo agatali masiraamu era bw'ogamba nti tuli basiraamu ekigambo ekyo kitegeeza kujeemulukukira Katonda amajinni ng'ebitonde Katonda bye yatonda bwe boogera ne gagamba nti mulimu muffe abajeemulukukira Katonda gwe muntegeerayo olabanga ebyo ebitonde bikoze kive oba ekigambo busiraamu kyotamanyi makulu gaakyo kitegeeza okujeemulukukira Katonda kati ebitonde mulimu ebijeemulukukira Katonda si bantu bokka n'amajinni ngenda kugaleeta ne mu Bayibuli nga naawe ogalabi kitegereka bulungi naye nkyali wano mu Qur'ani gy'obadde ozannyiramu era ddala mulimu muffe abasiraamu abakkiriza obubaka bwa Katonda oba obubaka bwa Qur'ani kati gw'obadde ogamba nti amajinni ge galeeta ki ge galeeta Qur'ani naye ate ano bagamba nti era mulimu muffe abakyamu abaava ku buluŋŋamu ndowooza owulira nga go gegewaako obujulizi waliwo agakkiriza obubaka bwa Qur'ani ate mulimu muffe abaava ku buluŋŋamu n'oyo ayeewaayo eri Katonda n'asiramuka abo baba beenoonyereza obuluŋŋamu kati nga sinnamaliriza aya eno bino tebitandikira wano nedda ono lwakuba agwamu bigwe eno birina gye bitandikira ku aya esookera ddala tegereka bulungi abantu soko bakakase ye aya yennyini gy'abadde asoma aya eno gy'asoma ey'14 byovunula ye nga si byavuuno anti ye kwegamba katika nekino kankyogereko ekyo kyobooza abo abavuma obusiraamu makyaki n'ebyowulira marediyo yonna talina aya gy'agenda kusoma mu Qur'ani agikkiriza eno nti ntuufu wabula aya agisomanga bweri ate n'ayongeramu ebitaliimu kati nga bw'obuuza nti ekigambo nti gurupu muffe abasiraamu gurupu wano waliwo ekigambo gurupu ekyokubiri waliwo ekigambo wano ekigamba nti amajinni ge galeeta Qur'ani nammwe mutunuleewo olabewo sinze nzekka alina Qur'an sura ya 72 aya ya 14 kati bino tebitandikira wano katulage gye bitandikira tugambye nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yalinga asoma Qur'ani ebitonde ebirala byawulirizanga Qur'ani era lumu yali asoma Qur'ani ebitonde ebyo byali biyitawo ne biwuliriza Qur'ani ne bigamba bitya kati Allah amugamba bw'ati mu suratul jinni aya esookera ddala eba ya 72 bagambe gwe Muhammadi nti watumiddwa gyendi nti mazima ekibiina mu mageega amajinni kiwuliriza Qur'ani ng'esomebwa
ne bagamba nti mazima ffe tuwulidde Qur'ani eyewuunyisa. Allahu akbar kabira. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Tuwulidde Qur'ani eyewuunyisa. Bwolina ekitabo ky'oyinza okusoma ebitonde ebirala ne byewuunya tibino bigambo byali oteekwa kusoma Qur'ani. Tegereka bulungi kati Allah anyumiza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti bagambe gwe Muhammad nti watumiddwa gyendi nti mazima ekibiina mu magega amajinni kiwuliriza Qur'ani ng'esomebwa ne bagamba nti mazima ffe tuwulidde Qur'ani eyewuunyisa erungamya ery'obulungamu ne tugikkiriza era kati tetukyaddira kugatta Katonda waffe mulala yenna. Era mazima kyagulumira ekitiibwa kya Mukama waffe. Kati gwe wadde ogamba nti Qur'ani yaleetebwa majinni ne Allah anyumiza Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'amajinni googera nga gawa statement kyagulumira ekitiibwa kya Mukama waffe yani Allah teyeeteerawo omukyala wadde omwana. Naye wulira aya ey'okuna era mazima abagwagwa mu ffe. Allah subhana malikul quddus jinni mulimu amagwagwa. Wulira amagwagwa era mazima amagwagwa mu ffe balinga boogera ku Katonda ebyobulimba ebyewala ebisusse ekikomo. Tegereka bulungi. Allahu akbar. Zino part oba emiteeko gya mirundi ebiri. Waliwo ebitonde muno mu dunia nga si bantu bokka. Kitegereka bulungi. Nga bagondera Mukama Katonda ate erawo ne wabeerawo ebitonde ebijemera Mukama Katonda okugeza bitonde ki ebijemera Mukama Katonda kati nga gwali awo mu katambi gojemera Mukama Katonda ali awo yetategeeredde awulira nti oli mu katambi ojemera Mukama Katonda. Sekanzikiriza nsooke nkuone mukaawo katono nnyo. Tegereka bulungi insha Allah. Sheikh Sematimbo olina yali yakitinge ku ekyo. Sheikh ebigambo biwabuwemu omuntu okugamba nti Qur'ani ereetebwa majinni yajja na majinni kigambo kinene kisinga n'omuntu awe mudda agambo gonna ag'obwemu g'omanyi. Ekisooka ffe byaffe tebiringa kapande kako kkubo nti osanga kasange nti akapande k'okukkubo bawandiikako kawandiike oli ne kakusongera tu entebe gwe n'ogenda entebe n'okola ki n'okomawo n'okasingano nga kyasonze kiki entebe nga n'akapande k'okukkubo ako tekatuukangako kiki ntebe naye ke kakusongera luddawa entebe. Ntegerekese bulungi yesu Qur'an alhamdulillah Allah eyagissa yagiteekerateekera n'amala yeeyogerera. Yeekoze ki? Yeeyogerera. Wama huwa biqawli shaytani rajim. Eyo aya namba tegerekese bulungi nga Allah tukakasa bino si bigambo byani bya shaytani bigambo si bigambo bya majinni. Tegerekese bulungi byani 37 Qur'an 37 Qur'ani surati Yunus. Allah atutegeeza bwati ba'da billahi minash shaitani rrajim aya ya 37 surati Yunus aya 37 eba ya 10 aya ya 37. Teyali eno Qur'ani esoboka okugunjibwawo okuva eri oyo atali Katonda naye kakasa ebyo ebitabo ebyajja olubereberye lwayo n'okunnyonnyola ekitabo temuli kubuusabuusa mukyo kyaveere Mukama w'ebitonde. Qur'an kati yemaze okukola ki? Okakasa yeekakasizzaako Katonda ono yatuwa nga watammatikali matulabbika sedeka waadila kyajjula nga buli kyogyeteekamu tegenda kuddawo ojogeera buki bwogezi nga bonoolaba black book eno ogiraba eno eddiba lyokka lino eryo lino eddiba wano ekitabo ekitukuvu wano ogenda okusiŋŋaana nti ekitabo kino kitukuvu ddiba tegerekese bulungi naye munda togenda kusiŋŋaana olunyiriri lwonna nga lugamba nti kino ekitabo kitukuvu. Eryo ddiba bwekuli ekigambo nti kino kitabo kyani kya Katonda munda togenda kusiŋŋaana olunyiriri lwonna nti ekyo kitabo kya Katonda. Abantu obawa test y'amanyi okuba nti bongera okunoonya. Yes. Alulina kigambo munda nti kitabo kya Katonda tewali temulimu kitabo kitukuvu munda mwonna okuba ku lubereberye genda kumala egundi ebeeweddeko. Ogende kunagana entema Matayo paka kuki okubikkulirwa sula 22 nyiri 22 temulimu kyekyo kitabo
kitukuvu wetumalira program abatali basiramu abali eyo seeka ayagala kantu ako munda temulimu ebigambo byani bya Katonda tekirimu nti balina ebayibuli kitabo kyani kya Katonda tekirimu neyo Qur'ani Allah ajogera naye iyo Qur'ani buli kiweetaaga tekikwetagisa kukinonyeza mu mpapula z'amawulire oba ku ddiba ajogerako munda nga yo Qur'an nga yo Qur'an era n'atubuulira ffe bitonde ebiyitibwa abantu n'amajinni ebibadde byogerwako wano lwaki tuli ku mwaliro gw'ensi eno sura ya 5 aya 5 n'agamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sekavonola 5 5 tubivonola wano naye twagala nnyo tusome oli abadde apiteeni nganga asoma naye nga wallahi byasoma tesibya ebiriwo mu aya temuli mu biteega temuli mu muzimu temuli mu biki naye babiteekamu ne bayongeramu n'ebiki n'ebirala none nga wallahi mu aya tebikola tebiri yensonga waki wano twagala kusoma egamba weti ba'udhu billahi minash shaitani rrajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sura ya 5:2 Zariyat aya nam ya 5:6 satonda magege n'abantu kunkolera kintu kirala kyonna wabula kulwa kunsinza oba okirabye nkituufu nti lwaki Allah aleesa amajinni agoogereko kubanga ffe ebitonde biyitibwa abantu nabyo ebitonde biyitibwa amajinni Allah yatutondola papasi kiki emu kola ki kumusinza olidde ojja kusinga nabiri ebitonde ebirala nga bibeerawo okumutendereza ekyokulabirako sekansomera musolo 16 ayitandike ku 8 ne 9 sura ya 16 eso aya eyomo 48 ne 9 egamba wet baada billahi minash shaitani rrajim eyana 8 egamba bweti tebalaba abo eri ebintu byonna Katonda byeyatonda so tunahali sura tunahali ya 16 mulimu abadde batagobera laka muzini baganga yagoberera sura tunahali ya 16 aya ya 16 aya eyana 8 sura ya 16 aya na 8 nahali tebalaba eri ebintu byonna Katonda byeyatonda bwe bikyuka ebisiikirize byabyo kukyuka kwa golaba ekisike ekigundi kisuuka n'ekisiikirize kyakyo golowooza Allah ekiriko mpewo yekifuuye Allah atugamba ate kibeerawo nga bidda ku ddyo ne ku kkono nga bivunnamira Katonda nga nabyo bimugondera kati gwolowooza gw'omuntu gwaliwa okola ki era bonoojemba olina kyosi ebitonde byonna bikola omulimu ogwo Allah n'akulaga n'engeri gyebikoze eki gyekibikolamu gola kiri ku kisiikirize kyakyo kikyuka gulungoloza kiki mpewo yekoze eki yefuuwa biri mu kuvuunamira Katonda waabyo biri mu kumusinza kirira egamba bweti ne ku lwa Katonda bivunnama byonna ebyo ebiri mu ggulu n'ebyo ebiri mu nsi mu bitambula ebiramu wamu ne bamalayika nabo tebeekuluntaza awali mukama waabwe byonna bimusinza Allah kuluntarizeko omuvume ovume kakanye ebigambo bye wallahi kasaba agenda kutuuka ekyo kibiri akakabira akakwesiguza n'obwo obuli embizi obukwesiguza wallahi Allah ajja kumukujjako ogenda omufeesinge omubuulire owulidde otegeere nti wallahi tolina kyewali okoze eki kiwali wali gutonde ogujemu ogwedde miki ali mu chacha akola ku Qur'an oli ku bigambo bya Katonda bivoola Qur'an yaleetebwa mizimu Allahu akbar walillahi alhamd tuweleke wa Sheikh Alozi Qur'an kyeki Sheikh alese test enene mu kumuddiro ekigambo Bible kino tosobola kisanga munda Katonda akyogerako soke tujjewo kino yo Qur'an Allah ajogerako mundaawo Qur'an Allah ajogerako mu suratu Yasin eba ya 36 shati Yasini aya ya 36 egamba sura ya 36 namba ya okutandikirawo naam Allah tabaraka wa taala atugamba wal Qur'anu al hakim nti eno Qur'an eno gye mulaba kye kitabo ekikakafu ekyasibwa eri ebitonde byonna okubeera nga kisomebwa
lwakuba mikwano gyaffe bano balina obukyayi ku busiraamu naye singa si bukyayi bandibadde nga basoma ebintu bino mu butuufu bwabyo nga aya wegambye nti wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun. Allah tabaraka wa taala anyumizaako owekibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanyonyodde nti gana amagege gajja ne gawuliriza Qur'an mu aya endala go gennyini gajulira nti ma sami'na tetunnawulirako kitabo kyonna kisinga kunyumirwa kusomebwa ekitabo ekize min ba'di Musa oluvannyuma lwa Musa. Essula ya namukaaga aya sura kyeyo sura ya namukaaga bw'ova ku Surat Dhariyat Surat Tur Surat Ahqaf etubanga tudde eri maaso ahkafu aya gituukeko abantu bano basoma abantu basobola okubeera nga bamanyi nti bino ebitabo ebyakka okuva mu ggulu tebyakka eri bantu bokka wabula byakka nga n'amagege byebitonde ebimu Katonda byatonda oluberi ebiri olw'ensonga n'amagege sige gasooka waliwo ebitonde ebyasooka amagege gaali gakubiri iffe tuli bakusatu nga ffe abantu n'olw'ensonga amagege go gajemera Katonda n'abeera nga agakoze eki naye kati ku mulembe gwa Nabbi Musa ekitabo ekyamukkako tewaliwo kitabo kyakka luvannyuma lwa Nabbi Musa. Kiba kyegeeza nti Bayibuli ekitabo ky'Injiri wadde kyaliwo naye ojja kukyesiŋŋana nti message eyo teyatuuka eri ebitonde bino. Lwaki? Olw'ensonga Nabbi Isa Yesu Kristo ye yali teyatumibwa eri bitonde ebyo naye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amateeka ge yajja nago olw'ensonga gabuna ebitonde byonna y'ensonga lwaki n'amagege gasobola okujulira evokanga nnene amagege amagege abatulaba benzoga amagege kiki gebayita amajinni anti oluganda lw'ekigambo majinni gali magege amagege gano galimu ebikangano olaba abaganda abakyoli abalugwala n'ebirala kati nga mu magege ago mwowulira emizimu emisambo kati ebyo byotegeera nti ebyo bibi kyekiyitibwa amagege kati yerimye erikuŋŋaanya kati byennyini gajulira nti teriyo kitabo waqaalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim. Sekayita mlisomero mu Luganda abantu balaba egamba bweti kakandikire ku 29 jukira gwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama twaleeta gyoli ekibiina ky'amagege amajinni nga gawuliriza okusoma kwa Qur'ani mukasirise bwe gamala okusemberera okusoma okwo ne googereganya nti muwulirize ebigambo bya Mukama Katonda ate okusoma bwe kwaggwa amalala ne gakyuka nga gaddayo eri ekibiina kyago nga gakitiisa ebibonerezo bya Katonda aya eyasatu ne bagamba nti abanga ab'ekibiina kyaffe mazima ffe tuwulidde ekitabo Qur'ani ekyasiba oluvannyuma lwa Nabbi Musa nga kikakasa amazima g'ebyo ebiri mu maaso gaakyo ebitabo ebyasooka kiruŋŋamya eri amazima n'eryekkuba eggolokofu. Kyegeeza nti n'amagege gano ge bayita amajinni gawuliriza Qur'ani mu kiseera ky'ekibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne gakkiriza era ne geewuunya ne message eri mu Qur'ani olw'ensonga efaanana eyo eyaliko mu kitabo kya Musa era tegakomyawo message wabula ne gaddayo ne gatandika okubeera nga gasaasaanya message y'Obusiraamu. Kakiba kyegeeza nti obuluŋŋamu buli eri abantu n'eri amagege olw'ensonga Katonda bwe yali atonda omuliro yateekawo omuliro olw'ebitonde bibiri eri abantu n'amajini era kyova Allah atugamba laqad dhara'na lijahannama kathira min aljinni wal insi ti omuliro guno naguteekerateekera ebitonde bibiri amajini n'abantu ng'ensonga bweri walahum qulubun la yafqahuna biha bayina emitima naye tebafumintiriza najo walahum adhanun la yasma'una biha bayina amatu naye tebawulira bigambo bino bitukola ki
walahum a'yunun bayna amaaso la yubsiruna biha tebagalabisa ekyo ekigambo era kyekimu ekiri ne mu Bayibuli mu Bakoliisi ekisooka nga tunabagenda yeyo naye nga tetunagendayo twagala tulage nti ne mu Bayibuli mulimu amagege agagobeera obuluŋŋamu naye lwakuba aga Bayibuli go gaawukanamuko go bagasinza n'okugasinza Zaburi 75 nga tunabagenda inshallah tusoke tukonkludinge Qur'an katulabye inshallah Qur'an yennyini Allah ajogerako muki natulaga nti amajinni gonna mulimu agakkiriza Allah agakoola nagantu wama khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun kitegeeza galina omulimu gumu abantu nabo tulina omulimu gumu tetwatondebwa okujja kukola kutya kusinza Katonda subhanahu wa ta'ala kitegeeza pastor byabaddayo concluding n'ensonga eyo nga tuzijja mu aya eri mu Suratu An'am aya 125 papa 128 sigi aya zikijja kubanga 3 nezigina kola conclusion okutegeera nti amajinni sinso byokubeera amasiraamu kubanga bitonde byani bya Allah ebyatonderwa kuki kumulamwa ogw'okusinza tumalirize agamba ati ako koyogedde muno gamba nti sinso byokubeera amasiraamu ne wabeerawo ekinzigira kati ye tayagala gabere majemu luko ayagala gabere majemu Eva nyamwe mutegeera mutya aya eya 125 Surat An'am eba ya 6 aya 125 noyo Katonda gwayagadde okulungamya ayanjuluza ekifuba kye eri Obusiraamu noyo gwaba ayagadde okubuza afuula ekifuba kye ekifunda ekiziyivu n'abanga alinnya mu ggulu bw'atyo Katonda bwassa ekibi kwabo abatakkiriza okiwulidde kati Obusiraamu Allah akugulawo kifuba kyo n'abukuteekamu bw'aba tannabukuteekamu buli kintu kyonna ekirungi sitaani ekikulabisa bweki bubi kirira na lino lyekkubo lya Katondawo eggolokofu kasikofu n'Obusiraamu oba otuuse ku kkubo lya Katonda kiki eggolokofu kirira mazima tunnyonnyodde obubonero eri ekibiina ekijjukira kasikoba ng'oli mu bantu abakoze eki abajjukira ojja kuba otegedde butegeezi nti bitwogeddeko wano amajinni abantu bitonde byani bya Allah ebitondeddwa olwaki lwapapa sekola ki ey'okumusinza kati ogabeera nga mugomunimu akakoze ekyagagyemulukuse tebeera kiki nsobi kirira lahum daru salami inda rabbihim wa hum waliyuhum bima kanu ya'malun bana abafunye Obusiraamu bano balina ennyumba ey'emirembe jjana awali mukama waabwe naye Katonda ye mukuumi waabwe olw'ebyo ebirongoofu bye baali bakola kiwoledde bana Allah bawadde omukisa ne basiramuka tutegedde gye bakoze eki gye balaga olw'emirimu gye bakoze eki gye bakola na 18 Allahu akbar kabir wa yawma yahshuruhum jami'an Allahu akbar kabira eno aya wali badde ogiwuliriza nnyo gwe eri mu kyaki essula ya 6 aya ya 128 Suratul An'am olunaku lwali bakuŋŋaanya bonna ali bagamba nti abange mmwe ejje ly'amagege mazima mwayitiriza okubuza bangi mu bantu ne bagamba bannaabwe abo abagobereranga amajinni mu bantu nti Katonda waffe twasanyusagananga fekka na fekka wabula kati tutuuse ku bbanga lyaffe eryo lye watugerera aligamba nti omuliro bwe buddo bwammwe muli bakubeera mugolubeerera wabula ekyo kyanaayagala okuwonya Katonda mazima Katonda wo mukakasa era omumanyi Allahu akbar kati gwe wonosalawo Obusiraamu obusiiga enziro tukufuddeeko tujja kujja tubajjukize okuva kwani abantu abo balina obudde ffe miziki tetusaana kuddawo nti okutte Bayibuli oddamu kuvuula obuulira buulizi bantu kigambo naye nadda mu kyaki anti kaakati enjawulo eri bweti Bayibuli gwe bw'omugamba nti eno nsobi tegereka bulungi ye yakikwata bukwase naga ndi kino kituufu buli ekiri mu Bayibuli bw'otuuka awantu awamunyiga tegereka bulungi takkiriza okukole ki onnyonnyolewo era bw'ogezaako okunnyonnyola tegereka bulungi kati seeka nga layini gy'abadde akusomera mu Zabuli 75:10 tusomeyo
tugenda gendayo kati nga tunabagenda seeka tusooke tulabe ebintu bibiri tuyinamu shaitaani mu Qur'ani waliwo aya egamba nti kamathali shaitaani idh qala lil insani kifuru falamma kafara qala inni bari'un minka tulabe shaitaani n'amajini amantu byawukanirawo ebintu ebyo libeera linnya naam olulimi oluwarabu lugazi naam ekigambo shaitaani kitegeeza kiva mu kigambo shatin kitegeeza okubeera nga ekintu okyesamba funa bulungi naye nga ffe batuyita nti tuli bantu yensonga lwaki tuli erinnya lyabwe erinnya ery'obutonde bwabwe gayitibwa majini nga ffe tugamba nti abantu naye olw'ensonga mubeeramu ebikolwa kwe kujjayo sifaati ezo kati eyo aya gy'oleese eyongera ddala n'okulaga nti sheitaani nga yo tegyemera Katonda olw'ensonga yo omulimu gwa yeeyagala kubuza naye nga yeekakasa nti Katonda gy'ali tazaala girage n'abantu oba ofuna suratul Hashir aya 16 tumalize neyo inshallah tunakumaliriza ekibuzo kyolese kikulu ate kyetaaga okutemeratemera abantu kubanga ekigambo shaitaani kyawukana ne jinni kyawukana n'omuntu nange sitegedde general name y'ekintu kyonna ekibalankanya banne baakyo okubajja okubeesambya Katonda oba okubeesambya amateeka gani ga Katonda kyovudde olaba eri mu suratu Nas Allah agambye nti minal jinnati wan nas ntegerekesa bulungi ebyo tebibeera mu majinni gokka ne mu bantu bikoze eki omuntu n'akukwata n'akujja wano n'akutwala ekavumba naye ng'akujje mu kyaki akujje mu musikiti n'ogenda okunamira ensi n'ogenda gye banywera emiki ne mu majini mulimu shaitaani ne mu bantu mulimu shaitaani era ne mu bagoberezi ba Yesu mwalimu sitaani minal jinnati wan nas kitegeeza shaitaani ebe minal jinnati wan nas akantu kavuddeyo bulungi abatulaba akantu kavuddeyo bulungi a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim naam كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين بنياني بابوي نعم آبو بابا guya bafaanana nga sitaani bwaguyaguya mu kiseera bwagamba omuntu nti gaana okukkiriza kale bwamala okugaana okukkiriza olwo sitaani n'agamba nti mazima nze nkwawukanyeeko ddala nze ntya Katonda omulezi w'ebitonde weemala okubuza balinga abo bapasita ye agamba abantu naye ngaereka ekituufu oba akimanyi kansomeko ku kyaleke ya ayeyo yengeri yemu eyo abannanfuusi gye baguyanguyangamu Abayudaaya nga babagamba nti bwe banaabayamba era nga bwe bali awamu nabo n'oluvannyuma ne babalekerera bwetyo nno ne sitaani bwe yagamba omuntu agaana okukkiriza kitaawe naye bwe yawulira ekyo n'atakkiriza ate ye sitaani n'amwabulira kiba kitegeeza kya waliwo ensonga enkulu nti yo sheitaani eteekawo ekikolwa kyayo tugambe nti obwenzi bwo bubeerawo naye gwe singa weeteekamu ekikolwa ekyo noga kaŋŋende mutima gwe ne gubeera nga gukukibbingidde kasa gukikkiriza okikola era ne kiteeka mu nkola kiba kitegeeza nti kati otadde mu nkola ekikolwa ekibi ekya sheitaani ogobereddeyo naye obeera nga tonnaba kiba kitegeeza kyo nga kyo toyinza kukyogerako nti ekyo kikolwa kya sheitaani olw'ensonga tonnakikola omala kukikola nobeera ng'ogoberedde sheitaani barakallahu fikum bana abatulaba ba Daawa TV bwetyo Qur'ani bwetyo wekigadde Qur'ani ekulagidde ddala obujulizi nti ne majini musinzi gasinza Qur'ani nekulaga nti Qur'ani temulimu kigambo kigamba nti amajini ge gawandika Qur'ani pastor ayinza okudda oba atuwulidde n'agamba nti bannange ekigambo kiki no Qur'ani amajini geekakasaako ge gagiwandiika bo bwe basoma aya ne bagunjaawo ebyabwe ne babigetaageta ne bakuba ne kacaacali ne baseka so tebamanyi nti nabbi agamba
kasafatu dhahaka tamidul kalib okusekaseka okunje nnyo kutwa omutima babeera mu machachi ne babanga bakola batya nga basekaseka concluding ku Quran tugende direct ku Bible kigambo kyoyogedde ekyo yeseka kyoyogedde ekyo baleeta sababu share ez biri baleeta nsavu mu 2:10 share ekyo abantu abagala kimanya ennyonnyola ya Quran abazak matovu anyonya mu suratul jinni ayi 10 nanga nti amajinni gana agali googera ebyo ennyonnyola tegerekese bulungi bakomaawo amajinni gana agoogedde bino kati baga amajinni gogegera mu Quran ne baita sharihi endala eri mu 7 21 nti fa amajinni fetu abasooka muki mujjana fa amajinni gana agogera nze sitaani ayogera nze nabasooka muki mujjana okiwulidde kati ebyo bibalimbirako abaki abantu ne bababuza naye nga Abdulrazak yali annyonnyola aya ziri luddawa waggulu agwa byatunyumiriza ku bitonde shaitaani namaki n'amajinni tuli fenna kati olw'okuba nti emitima gyabwe gyeki fi kulubihim marad fazadahum Allahu marada obulwadde basinganibwamu obuki obulwadde n'emitima gyabwe ne gyeyongera obuki obulwadde bwe basomera abantu ne kunkuŋŋaana zaabwe ng'abasamu zebakumyako aleluya walla ennyinnyonnyola oliza nnyonnyodde annyonnyola aya Allah byatunyonnyodde n'agaziyamu bamulizeeku abantu tubagamba mu abagoberezi baffe aba Daawa TV mwenna bajasinta nga bitakutuukako Allah akugumye era akusaasire naye mu mbeera yonna yonna abo bonna abatugoberera bahopu baani tubagamba nti temuddamu okubeera nga mutegeere babe n'amagezi amalamu mubeere n'amagezi n'abalala batugoberera mubeeremu n'amagezi amalamu mubeere nti mumanye nti wallahi ebigambo ebiri mu Quran bigambo byani bya mutonzi eyatutonda fenna oyo mutonzi eyatutonda mu bitonde byonna bye yatonda obuvunaanyizibwa bw'okumusinza yabukwasa ekitonde kiyitibwa omuntu n'amajinni era mesegi yonna ey'abannabbi ng'ekwata ku bitonde ebyo byonna kati nabwe kityo w'osingana jinni nga likoze kiri gyemulukukidde Katonda kubanga onosomako eri mu Yakobo nga tugenze mu Bayibuli olidde bakulaga nti ne zisitaani ziwulira ebigambo byani tugende direct webanga ekikoze ogamba yo Bayibuli eno abapasita ndowooza jaba 2:11 bo besamba nnyo amajini bapasita bano bagamba nti tebagamanye naye Bayibuli Sheikh Haitham Bayibuli yeegamanya amajini wetunaaba tuyingidde Bayibuli twagala abawuliriza bafune enjawulo wali mu Quran tulaze nti amagege gana amajinni gawuliriza Quran n'ekigenderero eky'obulungamu gasobola okubanga galungama naye kati agenu saidi eno ekitabo Bayibuli egogerako etya kitwagala tulabe Yakobo 2:19 tutandikirewo ndowooza inshallah taala Yakobo 2:19 egamba abweti okkiriza nga Katonda ali omu okola bulungi era ne basitaani bakkiriza ne bakankana full stop nazo zinyinzikoze eki zikkiriza okkiriza nga Katonda ali omu ne sitaani zikkiriza kati gwe mukulu seka ojeyo kali eri qala inni bari'un minka inni akhafu rabbul alamin Quran kyeyogedde nazo zikakasa nazo zikkiriza kati gwe woveri ngoga kiti zikkiriza ki zikkiriza obwomu bwani bwa Katonda kadde mukanyumidde Yakobo 2:19 okkiriza nga Katonda ali omu okola bulungi era ne basitaani bakkiriza ne bakankana full stop baloka full stop eri wallahi mukikubye segereka ne basitaani nabo bakola batya bakkiriza olaba ndowooza Quran erifayinga nnyo ebigambo bino ebyaki ebirimu ebigambo kakati kino kikulaga bulazi kakati singa babadde bo baligambye nti olaba sitaani bwe yakkiriza Qurani kati fena bwe tugambe nti sitaani yakkiriza Bayibuli era tukugambe nti kati Bayibuli ya sitaani
gundi ffe twajja kusomesa bwe bwogaana okukkiriza gwegaana tegetekanu tubadde tukuleetera nga tukulaga nti ebitonde byonna tebisobola kujemera katonda gwe mukulu katonda n'atonda ebitonde byonna ne bimujemera tekisoboka waliwo emiteeka ebiri waliwo abakkiriza katonda abo we bali kati nga bwolaba abasiraamu tegereka bulungi waliwo abakkiriza katonda amajinnya ago amajemulugufu tegayinza kugamba nti katonda agenda kuleeba n'azaala era nago gamusinza seeka yakuleetedde aya ng'ebitonde ebirala Allah n'akulaga n'enkyukakyuka yaabyo gwe tolaba nti bibeera bivunnamira katonda kati ne wabeerawo omuteeko ogwokubiri ogujemera katonda kati nga ggwe era ngenze n'okulaba ng'otutta entebe mu kyaki ne ngamba nti ono yavaawa yesu yagoba entebe mu kyaki kati gweoli mujeemu mu masinzizo yagoba kati ogwo omuteeko gwogwa mu muteeko guli kubanga eriyo n'amajini amoononefu agagamba nti katonda kansome wano mu Zaburi 75 byembadde nnoonya wano byobadde onoonya bo bagamba Qur'ani ya majini Bible yogera ku majini kakati nga tonnaleeta n'amajini kati totumye weesitukidde tugenda kuleetera buli kika majini mayembe biki byonna oli byabadde ayogeramu katukuleete mu bwino kubanga ye abadde atemerera naye ffe tusoma bwino Zaburi 75 layini ya 10 Zaburi 75 layini ya 10 era n'amayembe gonna ababi era sekatandika kuli omwenda gyoba otandika naye nze n'abuuliriranga emirembe gyonna n'ayimbanga okutendereza katonda wa Yakobo era n'amayembe gonna agababi n'agazikirizanga kiba kyegeeza nti waliwo amayembe agababi ogwo gwe muteeko ogusooka wano wennyini we tuli layini eddako kubanga eno bagiyita koma esooka egambye amayembe gonna agababi n'agazikirizanga naye amayembe g'abatuukirivu n'agagulumizanga oluganda tulutoleeza ganaagulumizibwanga kyekyo kyennyini kati twagala kubuuza amayembe g'abatuukirivu ag'amatuukirivu gegaliwa mukulu gwe osobola okutunnyonnyolamu ebiteego ebyo noga nti kaakati ffeno mu bayibuli byo tubikkirizaamu mweyo mu Qur'ani temulina kukkiriza nti amajini gateekwa okujemulukukira katonda naye ffeno mu bayibuli tukkirize tegereka bulungi tuli mu Zaburi 75 layini ya 10 layini ya 10 yese bwekitiibwa era sebo seeka ku nsonga eyo kwaluno oluganda njako nga nzaaluwulidde obubi nti wali amajini ge twalabye mu Qur'ani gaawula katonda atya naye ate wano ge tuli mu kulaba bano bo bagatendereza balinamu amabi ate amalungi ge basinza ge bagulumiza ate ne balekaani ne baleka Allah ne baleka katonda eyatonda ekyokubiri tubuuza nti gana amayembe ag'abatuukirivu abatuukirivu be baani kubanga okujja kwanga abantu baagana buganyi kola ki kusiramuka naye nga olwo ne bayibuli ebategeeza nga Qur'ani bwebategeeza bayibuli ebategeeza ne balaga nti abantu bazaalibwa baki batuukirivu ntegerekese bulungi era nga bagolokofu bone benoonyeza bingi bakoze eki baana abatuukirivu n'abagolokofu bansoma ennyiriri sibukkule tandika mu Ezeekeri 28:15 Ezeekeri 28 layini ya 15 nakujja mu speed government insha Allah tugenze kusumula bwino ku bwino eyesebo Ezeekeri 28 meka nga seka Ezeekeri 28 mubuulizi 7:29 Ezeekeri 20 meka 28:15 abasajja abe Dedani be baali abasuubuzi bo 28:15 olimu 2 okakasa 28 eyo 28:15 egamba ababwete eya 25 wali ng'otuukiridde mu makubo go okuva ku lunaku lwatonderwa okutuusa obutali butuukirivu lwe bwabikka mu ggwe omuntu aba atuukiridde aba mutuukirivu ebbanga oli bamukoze eki we bamutondedde
naye wajje bwati ku nsi obutali butukuvu ne mukaki ne bumuyingiramu 729 wano yangu wase 729 mubuulizi egamba bweti laba kino Qur'an 3:3 laba kino kyokka kyenalaba nga Katonda yakola abantu nga bagolokofu. Kati twabya ebintu bimeka bibiri okutonda kwa Katonda abantu nga bagolokofu bonna bali bagolokofu Katonda abantu nga batuukirivu tukatubizingire mu aya kiki olidde bana bagolokofu na bana batuukirivu basoma ddiini ki 3:3 Qur'an egamba ba'udhu billahi minash shaitani rrajim aya eya 30 egamba bweti naam surati Rum aya 3 n'olwekyo gw'omuntu yolekeza amaaso go ng'onywerera ku ddiini entukuvu ng'okwo kwe kutonda kwa Katonda kwe yatonderako abantu tewali kukyusa ntonda ya Katonda eyo y'eddiini ey'Obusiraamu eddiini engolokofu kyokka abantu abasinga obungi tebamanyi mbiwulidde obutuukirivu kiwuliddemu obugolokofu obuwuliddemu naye nga byombi biri mu ddiini kiki embuki Busiraamu amakulu nti gali gano amajini ag'ababi gegagoberera obulokole kubanga mu bayibuli yonna eno gyolaba yonna ndeta challenge eyokusatu temuli mu kigambo bulokole naye nga tuyinza okifunamu nti amajini amabi gegagoberera obulokole wangi tuyinza okifunamu kuba abantu bayinza ogayisa yagala kututinkuula anti era research desk kati tugenda kuleetera ddala ejjembe nga lyerirokola bw'oba okyali mu muzanyo seeka sooka onsomero ku mu Zabbuli 18:2 egamba abwete a'udhu billahi mina baibuli rrajim. Baibuli enasema namna hivi kutoka kama maandiko matakatifu. Enasema Mukama lwe lwazi lwange era kyekigo kyange era ye andokola Katonda wange olwazi lwange olunywevu oyo gwe ngenda okwesiganga engabo yange n'ejjembe ery'obulokozi bwange ejjembe ery'obulokozi bwange omanyi seeka kyetaaga ono omuntu n'omukomerera lumu kubanga waliwo abagenda okujja bagamba ejjembe baali bagamba Bwakabaka tegereka era kati Obwakabaka bwogera Obwakabaka tebwogera nsomerako mu Zakariya 10:2 kitabu ya Zakariya 10:2 buseka nonyezako mu Danieli 7 okulokola ku budde ababikuzi tubikule speed katubikule speed sebo tumale okunoonya ebitabo bino ebya Zakariya 7:11 oli wakulaki tegereka bulamba bweti saka Zakariya ali wano maaso nentunula mu biro ebyo olw'eddoboozi ery'ebigambo ebikulu ejjembe bye lyayogera lino ejjembe lyogera oli wakugamba lino ejjembe baali bategeeza Bwakabaka Obwakabaka bwogera Obwakabaka bwogera buki bwogerere naye lino ejjembe likoze eki lyogera ate eryente terikola ki ery'eŋŋamira terikola ki ag'omusaba gogera tegogera ag'omusaba gogera kakati gano ge mayembe ge bakoze eki gegogerako agogera otusewo mu Zakariya 12 egambye bweti kubanga amayembe gogedde ebitaliimu owulidde notowulira ne bikoze ki byegogedde ebitaliimu n'abalaguzi balabye obulimba nga n'ababeera nago baki balaguzi bino byonna biri mu Bayibuli tegereka bulungi kyobalaba nseeka nzeba n'abantu bansobera tegereka bulungi n'okubalokola obulokozi seeka nzikiriza nsomeyo layini eno ejja kuba mu Luka 1 layini ya 68 mu layini 6 tegereka bulungi kubanga mmwe Luka 1:68 egamba abweti atenderezebwe Mukama Katonda wa Isirayiri kubanga akyalidde abantu be era abanunudde era atuyisimusiriza ejjembe ery'obulokozi mu nnyumba y'omuddu we Dawudi kati ekirokola tegereka bulungi ejjembe
ekyo soko kikwate nnyo ejjembe ekyokubiri nga lyerirokola era nga liva mu nnyumba ya Dawudi mandwa eyo yennyini lwaki mandwa ng'eva mu nnyumba ya Dawudi bw'obanga osomye ekitabo kya Zabuli bagamba nti Dawudi yaleeta ebivuga okitegeera bulungi naawe okimanyi bulungi nti mu masaba eri bakubayo ebikola ki ebivuga ate ono agamba nti ejjembe atuyisimuliza ejjembe ery'obulokozi nga liva mu nnyumba yaki ya Dawudi kaakati ebivuga bino bikozesebwa eyo mu masabo kyova olaba nti bw'obanga ofolowinze Dawudi ng'osomye eri mu kitabo kya Amosi bagamba nti ate Dawudi yayiiya buyiiya kitegereka bulungi yayiiya biyiiye so bino si bya Bwakatonda bino byonna bye mugamba abantu nti ate bulokozi nti ate bulokozi ebyo si bya Bwakatonda nga tuddeyo gye twatandikidde wa ku kigambo ky'emizimu emisambwa ebyaleeta Kulaani kati twagala bano abagamba nti byaleeta Kulaani era byebyogerera mu Kulaani katubuuze webire nga tubisingana nga biri mu maaso ga Katonda nga Katonda yabituma owaki owa Bayibuli nga yabituma ne bannabbi baabwe bonna nga mizimu biteega byebireeta biki ebintu ebyo tugambe nti bannange Bayibuli n'abagigoberera bagoberera mizimu saka tetujja kulwawo tandika nange Kyabassekabaka ekisooka essula ya 22 onyiriri 2 paaku 23 aja teyakuyita owa bwino kati ekisooka kati ono seka tuka mu Bassekabaka ekisooka genda mu Kyabalamuzi essula ejja kuba ya 9 onyiriri 23 balangire bategeere bwe tusoma Bassekabaka ekisooka essula ya 22 otandika ku nnyo 2 paaku 23 mutuuseeyo abatulaba n'abatuwuliriza 22 layini eya 23 nze ntuuseeyo era kantandikirewo tuli bize mu Bayibuli kale nno olaba Mukama atadde omuzimu ogw'obulimba egamba bweti olwabiri baada billahi mina Bayibuli rajim egamba bweti Mukama nayogera nti ani anasenda Akabu ayambuke ela masobu Griyadi akoleki agwe mpulira omu nayogera bwatyo n'omulala nayogera bwatyo awo ne wafuluma omuzimu ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gwogera nti nze namusenda mpulira Mukama n'amugamba nti totya negwogera nti nafuluma nembeera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna n'ayogera nti gwe onoomusendasenda n'okusobola onoosobola fuluma okole bw'otyo Katonda atuma omuzimu kale nno laba Mukama atadde omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna kiba kitegeeza ne Yesu okubeera nga Sitaani yamukwata n'amutwala mu ddungu n'okusiiba n'asiiba ennaku 20 ekivaamu nga ennaku 40 ng'ekivaamu baga nti Katonda yakikola kumbe Yesu yaliko emmandwa. Kati bino bye tubagamba nti bino bikyamu nabbi wa Katonda Sheitani tayinza Muslimu nemuzeeno bwe tubagamba nti kino kikyamu nga munyiiga sako tusewano Kyabalamuzi mwenda Allahu Akbar 23 saka kutunga saka watuukawo tumulira mwoyo wa Katonda n'akwata Yesu n'amutwala mu ddungu okukemebwa Sitaani tumubuuza Katonda wammwe alina relationship ki ne Sitaani bwe bakwatagana nti mwoyo yennyini kuba Katonda gwemu nga n'amutwala eri n'amukwasa Sitaani amukole ki nga tebannasoma layini eno njagala tuddemu layini eno bwe mmala layini eno ndeete layini eri mu Yeremiya olyoka oleete layini eno kubanga layini eri mu Yeremiya ekakasa statement eno Yeremiya 23 yesebo 14 tegereka bulungi layini eno ekakasa bulungi statement eno tegereka bulungi 22 egamba bweti tutandike ku 2
Mukama n'ayogera nti ani anasendasenda Akabu ayambukira musoro gwadi agwe omu n'ayogera bw'atyo omulala n'ayogera bw'atyo awo ne wafuluma omuzimu ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gwogera nti nze naamusendasenda Mukama n'agugamba nti otya ne gwogera nti naafuluma ne mbeera omuzimu ogw'obulimba Mukama k'abannabbi be bonna tegereka bulungi bwe babanga bonna bwe mukulu kaakati wuliriza bulungi mu Yeremiya 23 layini ejja kuba ya 14 Yeremiya 23 layini ya 14 twatuuseewo dda egamba bweti tegereka bulungi era ndabye ekigambo ekyekivve kulw'okubanga kitegereka bulungi bannabbi bano emizimu gyabateekamu ebyobulimba era ndabye ekigambo ekyekivve ne ku bannabbi ab'e Yerusaalemi benda era batambulira mu byobulimba ne banyweza emikono gy'abo abakola obubi ne watabakyuka okuleka obubi bwe bonna bafuuse gyendi nga Sodoma ne Ggomola omwo mu Ggomola Mukama w'eggye kyava ayogera bw'ati ebyabannabbi anti laba ndibaleesa obusinso era ndibanywesa amazzi ag'omususa kubanga bannabbi abava e Yerusaalemi obwonoonefu bwe muvudde okubona ensi yonna lwaki obwonoonefu mwe muvudde nyini Katonda ye yatuma omuzimu ogw'obulimba ne guleeta message nenywera mu baki kabannabbi kati kizze nga wano batukakasa nti obwonoonefu bwonna obutambula mu nsi buvudde mu bannabbi baawa b'e Yerusaalemi lwaki olw'emizimu emibi gye baba batumamu egitambuza obulimba mu nsi yonna kakati sekase matimba fe tuli basomesa kati eno layini nkyamu fe tetuyingiza kukkiriza nti bannabbi Musa baali boonoonefu tegereka bulungi bannabbi Yakubu baali boonoonefu bannabbi ba Isa gwe muyita Yesu nti yali mwononefu nga Bayibuli bwegamba nti obwonoonefu bwe bwonna obuli mu nsi muno bisiyaga bubbi bwenzi kutta bantu tirivudde mu bannabbi abo fe bino tetubikkiriza naye kati mwe mubikkiriza ne mugamba nti ekyo kigambo kya Katonda kitegereka bulungi kye tubagamba nti musiramuke Bayibuli yayogera bubi ku bannabbi naye bwe tukugamba nti kino kikyamu kisenguke oyingire Qur'ani tokkiriza sikwogera bubi ku bannabbi kyokka ne batoka ku Katonda ne bamujolonga bamukkakkanya ne bamufuula ekintu nti ekitagasa mu Bayibuli muno mukulemu Ezekieri 14 olw'omwenda nga Ezekieri 14 olw'omwenda egamba bweti Katonda n'atuma omuzimu omubi okwawukanya Abimereki n'abasajja ab'e Sekemu abasajja ab'omu Sekemu ne basalira Abimereki enkwe ng'ani atumye Katonda atumye eki atumye omuzimu ogw'obuki omubi lwakoze eki kati nsomera Ezekieri 14:9 era obanga nnabbi alirindibwa n'ayogera ekigambo nze Mukama nga nze nkoze eki nga nnimbye nnabbi oyo kati eyo statement eyinza okubanga efuluma mu Katonda seeka bagamba mu Bakolinsi ekisooka 2:5 ne bagamba nti kubanga obusirusiru bwa Katonda businga abantu amagezi n'obunafu bwa Katonda businga abantu amaanyi. Bakolinsi ekisooka 2:5 tegereka bulungi kati eno y'Oluganda egamba nti busirusiru bwa Katonda naye bw'olisoma ku Luswahili egamba nti utumbavu ya Mungu lakini Mungu iko ni mtumbavu. Nawe okkiriza nti Katonda mutumbavu ugwe sebo seeka awo tulina okuteeka ensonga enkulu bano bannaffe abaavaayo ne bafulumya zibbaana nga baawula nti Katonda w'Abasiraamu si ye Katonda wa Bayibuli
ofuna ne Isa wa Bible siwe wa Qur'ani abo bakola ensobi nnene nnyo lwaki batuletera okujjayo ebintu bino seeka tusomeko kabakuuku 3 kabakuuku 3 soko era tunulye we babeeranga Katonda wa Bible mulala nga siwe waffe oyo naye waba akola ebintu byabikola atya abikola yekka oba abikola n'amayembe wanje kakati egamba bweti Katonda yajjanga ava ku Temani era omutukuvu yajjanga ava ku lusozi Parani seera ekitiibwa kye kyabikka ku ggulu ensi nejjula ettendo lye n'okumasamasa kwe kwalinga okumaasa yalina amayembe. Ani yalina amayembe? Katonda yalina amayembe Katonda nga gava mu mukono gwe era omwo mwe mwali okukweka amaanyi ge kakati okumanya nga seeka bano bajolonga nnyo Katonda tegereka bulungi baatuuka n'okugamba nti Bayibuli ekuyigiriza okuloga. La ilaha Seka tegereka bulungi ebintu bino etubijja bino ffe tetutemerera kitegereka bulungi yewa n'ekitabo kye bayita eky'Abaleevi kubanga Abaleevi kati eryo erinnya oba tolikiwa n'ekitabo kya Katonda kubanga omanyi okusoma ku lulimi Oluswahili. Zakariya 9:6 Allahu akbar kabira kagadi wulira Baleevi 14 bweyigiriza okuloga genda okolebwa oti genda Mukama yennyini Mukama n'agamba Musa nti lino lyerina abanga etteeka ery'omugenge ku lunaku olw'okulongoosebwa kwe anaaleetebwanga eri kabona awo kabona anaafulumanga mu lusiisira olusiisiro ndowooza abe mumanyi sabo anaafulumanga mu lusiisira kabona anaakebera kale raba endwadde y'ebigenge bw'eneebanga ewonye ku mugenge kale kabona anaalagiranga okutwalira oyo agenda okulongoosebwa ennyonyi 2 byebiibwa abagenze nanjiibwa tegereka bulungi abagenze nanjiibwa ennongoofu ennamu n'omuti omwerazi n'olugoye ate tomala gatwala lugoye twala olugoye nga lumyufu olulaba manyi njagala obudireta sebunolaba olugoye nga luki nezoba awo kabona anaalagiranga okuttako ennyonyi emu ne ku kintu ky'ebbumba ku mazzi agakulukuta iyo bali ku nnyanja bafulumye mu lusussira balazeewa kati sitole eno mpanvu ekoma mpake kati ffe bino tukugamba nti Mukama tayinza kulagira bintu nga bino byonna byamayembe gwabireeta mukulu bino byonna byobadde otemerera Qur'ani gwe tebiriimu bwate gurupu y'ebisambwa ye yaleeta Qur'ani gwe naawe tulage aya ogisome tugirabeko tomala gwogera bwogezi guno omulembe gwa kusoma era kitegereka n'omukulembeze w'eggwanga yakiteekawo nga tteeka nti mwenna mbateereddewo mwenna musome okimanyi nti yagenda okukiteekawo ng'apopye no Qur'ani kubanga guno omulembe gwa kusoma aya yasooka okukka egamba nti ikkira asoma yakoppa eno kitegereka bulungi kati wano tusoma tomala gwogera gwe byoyagala twagala naawe oleete bwino olange oleete bwino nga tumaliza Zakariya seko ngambye ensome Zakariya 9:6 tugende ku mundagaano empya 9:6 ab'obulango batuli bubi wano balaba Bayibuli tuli mugikozesa nnyo kati basalawo batukubireko obulango eyo sebo wekitiibwa 9:6 Zakariya kati ginoonye wano Zakariya ekitabo kya Zakariya yesebo Zakariya mmeka Zakariya 9:6 egamba bweti okuva mu Bayibuli wa wano omwana omwebolereze alibeera mu Asododi era Abafirisuuti ndibaloga n'amalala ani aloga Katonda
nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kati Katonda omuyise mulogo ogambye nti musiru yiko ni mtumbavu kitegereka bulungi omufuti anse buli kimu n'ogamba nti yasindika emizimu ibibi kitegereka bulungi ateeka obubaka mu bubaka bw'abannabbi n'ogamba nti tovudde Katonda yekka n'ogenda ne ku bannabbi n'ogamba nti obwonoonefu bwonna mwe muvudde ne bubuna ensi yonna. Kati gwe mukulu gw'olaga waggwe akkiririza mu bino n'ogamba nti bino bigambo bya Katonda. Fesitaani yaffe egamba etya? Bino byonna bikyamu, bino bikyamu. Katonda tatuma bannabbi na bwonoonefu. Tasobola. Olina kuyingira Qur'ani ogyetegereza ogisome bwoti. Tegereka naawe otegere nti ebitonda abantu bokka si be bajeemulukira Katonda. Ebiyo ebitonda ebirala ebijeemulukira Katonda kati gwe tubadde tokimanyi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam asoma Qur'ani nga tamanyi na kumanya nti waliyo ebitonda ebyetooloddaawo ebiwuliriza Qur'ani. Bulinayo ekitabo ky'oyinza okusoma ebitonda ne biyimirira. Walawo emizimu emibiwe gijja ku muntu etusoma Qur'ani nga giwoggana. Yesebo. Mutu okya. Allahu akbar kabira. Tumaliriza wano. Abantu bano baagala kuba kati abasumbawo kye beesibako n'okuleeta swatil jinni amannya gano ag'essuula bawulira swatil bakara bawulira swatil jinni bawulira swatil balowooza nti byebyogera era ye n'omusumba ne waleeta kikakasa gyagamba yatola nti eswati jinni si wembijje jinni yakola atya nga bwe bagamba nti Yokaana ne bagamba nti emboozi ya Yokaana naffe balowooza ye emboozi efaanaga tulinayo tuyingeri tukitaggululamu abantu abatwani komitiza bulungi naye badde njagala kyekiba kisembayo lwaki tulina ke tumaliriza nako ako kayingidde mboki kayinza okunnemya okuleeta wano munda kubanga bamanyi be balina bye beekwasa nnyo ebyo bimusomye badde muki mundagaano kadde fe tugoberera ndagaano mpya kati mundagaano empya kandetenyirira emmeka nnya zikwata ku kiri kyennyini oba ttaano ku nsonga yennyini abatula abaga endagaano enkadde ekomawo empya endagaano enkadde etandika ku lubereberye nekoma ku Malaki era bw'ona wabukula bayibuli abaga nti eyo endagaano enkadde wano awo waliwo ddiba nga kuliko nti endagaano empya eya Yesu Kristo ntegerekese bulungi n'ogitandika etandika na Matayo n'oge wuuyo ku Makko wuuyo ku Luka wuuyo ku Yokaana bikola by'abatume Baluumi Bakolinso ekisooka Bakolinso ekyokubiri Befeso Bafiripi Bagalatiya Timoseewo ekisooka paka ku ki paka kubikkulirwa essula ya 22 olunyiriri olwabiri nekiggalawo kati endagaano eno empya kati gye tuyingiddemu tugenda kusoma ennyiriri mmeka 5 olw'obufunda bwaki bw'obudde mutuddemu ekibuuzo kyo tugamba tutandikidde ku Matayo si yasooka mu ndagaano empya somera 16:23 Matayo 16 layini eya 23 egamba bweti na Yesu n'akyuka n'agamba Petero nti ennyuma wange gwe Sitaani oli nkonge gyendi kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu. Singa olunyiriri olwo lwali mu Qur'ani nga Muhammad sasama ayina gwe yagambako nti gwe swahabu oli Sitaani Allahu akbar singa kitulina nywera maki mazzi so lwokka sekansomera egamba bwetisa Yesu n'abaddamu nti 12 Bakolinso ekyokubiri onyiri olw'omukaaga n'olw'omusanvu Yesu n'abaddamu nti sinze nabalonda mmwe 12 era omu ku mmwe ye Sitaani. Owulidde oyo Sitaani wakumeka wakubiri singa mbayigiriza mbaswahaba b'omubaka Muhammad mwalimu batongoza nti abo basitaani amazzi sekagenda ku Bakolinso ekyokubiri Bakolinso ekyokubiri 12 layini ya 6 anti oyagala nnyo Pawulo kubanga n'okulokola ye yakulokola kati ogenda okusoma olwoyo katukokingire Timoseewo ekisooka 1:18 kakati gwayagala ennyo Pawulo kubanga ye yakulokola n'okulokola kubanga Pawulo ye yagamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka ekyo ekigambo si kya Yesu kya Pawulo tegerekamu ebya Yesu bya ku nkomerero kakati Pawulo wo wulire yamutuma kubanga singa nayagalanga okwenyumiriza
sandibadde musirusiru Pawulo yayogera kubanga nandyogedde amazima naye ngaleka omuntu yenna alema okundowooza okusinga bwandaba oba bwampulira n'olw'obukulu obusinga ennyo obw'ebyo ebyabikkulibwa nemenga okugulumizibwa ennyo kyenava mpeebwa eriggwa mu mubiri omubaka wa sitaani okunkubanga neme okugulumizibwa ennyo olw'ekigambo ekyo negayirira mukama waffe emirundi 3 kinveeko nakati akyegayirira akakasa nti yali kuki yava akola tabubaanga Allah tagikiriza nga mubaka wani wasitaakomaawo temisewo kisooka 18 egamba bweti ekirango kino ekiragiro kino nkuteresa mwana wange temuseewo ebigambo by'abannabbi bwe byali bye bakwogerako edda kati olwo yanyweza abantu be gwe nabbi yakwogerako tobuuza kino kibannabbi bakimwogererako watemiseewo ono naye so nga amanyi n'okulimba nanyweza kirira olyoke olwanirenga mu by'olutalo olulungi kirira nga onyweza okukkiriza n'omwoyo omulungi abalala gwe basindika eri ne bamenyekerwa okukkiriza kwabwe olwabiri kati wali omulamwa mwabo ye kuminayo ne Alexander benawa eri sitaani balyoke bayigirizibwe ayigiriza yani ye sitaani ani abawaayo Katonda Paulo yakwata n'awaayo eri sitaani basobole okukola ki okuyigirizibwa olidde Allahu akbar katubabuuza bannange byemwogerako mubikakasa omuntu bwemugoberera mumumanyi bino ebya sitaani singa naffe twali tukulembeza bino nga tukulembeza ku bino oba tubimanyi tubilekayo buki mulesitwanga tubakowoole mu bulungi musobole okubeera nga mutegeera nabbi nga bwe yatugamba olidde soko tuseyo mu Luka 10:17 Luka 10:17 awo ab'ensanvu ne bakomawo n'essanyu nga bagamba nti mukama waffe ne baddayimooni batuwulira mu linnya lyo kiwulidde ne baddayimooni gemagini byebiteega byebyokola tuli ffenna byalinga biwulira mu linnya lyani katukiri tugambe nti bannange engeri bayibuli n'ebikola nabinenge gye byali biwulira n'abeeyita balokole nabyo birokole sebuseeka kano wetunaba tetukajjeeyo kayinza otuwa ekifaananyi ekibi kiyinza okulaga ekifaananyi ekibi kwatwogedde katonda engeri gyalina n'amayembe gy'alagirira okuloga kajjeeyo tulabe se ne Yesu Kristo naye yalina amayembe sebu okubikulira seeka etuba tugenda okubikulirwa 5:6 egamba abweti 5 layini ey'omukaaga okubikulirwa egamba etya katutukewo tusomewo egamba abweti 5:6 wagamba nendaba wakati w'entebe n'ebiramu ebina ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa nga yani oyo ye Yesu Kristo gwe bayita omwana gw'endiga ng'alina amayembe 7 n'osooka okomaawo amayembe ge tegereka bulungi ku nsonga ze tegereka bulungi kati bano babaga eyo yenjigiriza ya Bayibuli febye tutakkiriza tugamenya amannya naye olw'obudde tegereka bulungi ekituufu kiri nti bannabbi ba Katonda batambula na guidance yaki Katonda bino byeboogera ku bannabbi ne Katonda bijweteke ngera webajjeteka muki mu Qur'ani tubagamba tubasomedde kubaza okusa buki bwongo sobola okubeera nga mudda ku mustawa mudda ku kkubo lyemuteekeddwa okukola Qur'ani gyerombe ng'otegeera kubeera kusiramuka ne muwona akati sebo sheekh message mulimizo okubamu nga baleeta message wabuuziza ku kibuuzo kiri tegereka bulungi seeka njagala otemeetemaawo ku kibuuzo ekyo kubanga nina layini gye nnoonya wano njajja kufuna insha Allah kyolaba seeka ky'obuuzizza
kubanga abantu bekwasa nyo kankiddemu abantu bekwasa nyo kati wali nsomye musatul jinni amajinni sige gayogera mu Qur'ani kubanga yawulira nti muli musatul jinni bakara nti zezogedde maida sima bijulo nga vuluga machachi abantu babanga babulira ku ebyembeere fanagana ko buliti oli mutufu kyava wakiri kitya aya zino oba esura za Qur'ani zino zaatumimu amanya okusinza ku kyafaayo ekikulu ekyalinga muki musulomo takataka bulungi ekyokulabirako suratu Nahl ya 16 etibwa suratu Nahl naye Nahl kitegeeza ki si nsanafu lwaki Allah gituma suratu Nahl nsanafu zezayogereramu kati tunuulya suratu Nahl yennyini osome aya enkaga mu mukaaga paka nkaga mu kati somere suratu Nahl abantu kumanya ekive mu ddiiro kubanga ekigambo ekyo musula yonna kirabika omulundi kiki erinnya lirabika omulundi gumu naye nga Allah lyasaze okutuma kiki erinnya olw'okwogera ku nsanafu ekyo ekigambo ekisinga obuki 16 aya eyenkaaga mu mukaaga wotandikira egamba bweti ba'udhu billahi minash shaitani rrajim ne Katonda yassa okuva mu ggulu amazzi n'alamusa nago ensi nkaga mukaaga era mazima mulina mu bisoro ebirundibwa ekyokulabirako tubanywesa mu ebyo ebiri mu mbuto zaabyo okuva wakati w'obusa n'omusaayi ne tubanywesa amata ameereere agasenekerera abaganywa olaba gyatujja owulira Allah bajja amata kati golwayo owamerwa amata tegereka bulungi genda mwayeddako egamba bweti ne bibala by'emitende biologically era bakibakakasa kyekyo ne mu bibala by'emitende ne mizabbibu mukola mu byo ebitaniiza era ne mufunamu n'ebyokulya ebirungi mazima mulimu mu ekyo akabonero eri ekibiina ekitegeera eky'Obusiraamu 8 mukama awo n'ayigiriza enjuki Allah atukakasa ti ayigiriza enjuki aye mu Luwalabu owuliwule egamba bwede wa awha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min ashajari wa mimma ya'rishun kati enjuki Nahl Allah zayisa kiki enjuki kati Allah akulaga nti ate yaziyigiriza tezinawe zoogerera Allah kina byaziyigiriza mukama wona ayigiriza enjuki nga bagigamba nti kola amayumba mu nsozi ne mu miti ne mu ebyo ebizimbe abantu bye bazimba oluvannyuma lw'okuzimba n'agigamba nti lya mu buli bibala bw'omala okwata amakubo ga mukama wo ge yakugondeza enjuki zijja munda waazo ebyokunywa ebyamabala amaawukamu asaali mulimu ekyo akabonero akalaga obuyinza bwa Katonda ebyekibiina ky'abakkiriza kati olaba Allah bwayogera ku bitonde bino kati oli amanye ekintu ekinti ebitonde be bantu bokka okitegeera nebe bitambulira ku biragiro bya Allah wallahi kwa nabiragirira amakulu zino essura n'olya nti surati Nahali Allah atuuma erinnya y'okusinziira bw'abaasazeewo enjuki si yeeyogera ne Sheikh ate wano nfunye kyamaanyi enjuki okukola omubisi ogulikonko Allah ye yagiragirira ate nga ddagala nga onywa sukaali omungi ate olwala gwe twekoledde nteekamu ebyaffe omubisi nga Allah alagirira ate bwonywa omubisi ate okola ki owona buwonyi Suratul Bakara ekyafaayo ekyogera ku nte Abayisirayiri batta kyogera ku nte era ekyafaayo kinawo kitandikira kaga mu 7 Abayisirayiri batta omuntu ku mulembe gwa Nabbi Musa kitegereka bulungi kimpadde nga twali tugenda ng'osoma mu kirasi digestion system nawe ozaga Suratul Bakara naye gatiseka kangweyo ekyokulabirako olaba kati mu Bayibuli nze saagala kubagiriga naye ebigambo ebiri muno baali babigamba nte mu Amosi nyeemu kansomeyo owulire muwulire ekigambo kino mmwe
ente ez'ebbasani mwente ez'ebbasani kitegereka bulungi muwulire ekigambo kino mwente ez'ebbasani kati mwe muli nte kati singa yali aya ya Qur'ani nagani muwulire ekigambo kino mwente ez'ebbasani era mwali badde mutuyita nte naye fe tubagamba nti gwe toli nte kino kikyamu kye bawandiika ekyokubiri lubereberye ekyo bakituuma lubereberye siba kiri lubereberye yawandiika netubalawo nekyalo kye bayita okuva okuva kwe kwawandiika naye nga kuva nabbi kigwe bawakuva bagamba Musa kati bamuwadde ne mu lubereberye bamuwadde lubereberye ne bamuwa kubala kati okubala kwe kwawandiika ne bamuwa baleevi tunuulira amannya g'ebiki ga topic gaki gessuula baleevi kigambo kya Luswayiri ni waleevi kitegeeza abatamiivu fe tugambe nti abatamiivu be bawandiika lwaki mmwe temuyiga kusomesa temufumiitiriza mudu temufumiitiriza asatili jini eyo sura ya majini era geegogera na webale nnyo Allah kati akunyumiza ku bitonde ebiyitibwa amajini omubaka bwe yali ng'asoma Qur'ani byali biyitawo ne biwuliriza ekitabo engeri gye kisomebwamu ne byewuunya ne bigamba ffe tetukyaddira kugatta Katonda waffe na bintu birala byonna tujemulukusa amakulu tusiramuse ekibinja mu bibinja Allah n'agamba nti ekyafayo nga kyogera ku miki ku majini so togamba nti ate majini ge gawandiise omwo mu bayibuli omwo tulinamu n'ebitabo nga bikiro kitwala omunaku nga ensi temanyi yabiwandiika ekituufu ekyokulabirako bw'otunuulira ekitabo kyaki kya Samwiri ekisooka kiggwako mu ssula eya 25 Samwiri afa tegerekese bulungi ekitabo bakiwa Samwiri naye mu ssula eya 25 awasookera ddala Samwiri akoze eki avudde afa ne tufuna essula eya 26 netufuna essula eya 27 ekiwandiika yakola ki yafadda netufuna essula eya 28 tukiggala netufuna ekitabo ekirala kye bayita Samwiri ekyokubiri kati ekyo Samwiri ekyokubiri ani kyo kyonna akiwandiika kye batuma Samwiri ekyokukiri ng'oli afiira eri nnyini kye yafiiramu kiki mu kisooka mu ssula eya 25 seeka okimanyi nti ekitabo ekiyitibwa Yeremiya kikoma ku 52 nga z'essuula naye ate bw'oba ng'osomye mu ssuula eya 51 tegereka bulungi wewali ebigambo ebigamba nti ebigambo bya Yeremiya bikoma wano kati essuula eya 52 ani yagiwandiika Iseka ani yawandiika ekitabo ekiyitibwa Babilaniya kyekugamba bikiro kitwala omunaku ani yagiwandiika n'ogibukula bwoti tolabako muwandiisi tugendeko message abakama baffe bannange ono Leonard agamba Leonard Lwanga Obusiraamu bwonna kivumo era n'agamba eddiini yammwe ya sitaani tewali abavuma kakati oyo omukulu bw'agamba nti eddiini yaffe ya sitaani mukulu endowooza yo kya bugagga naye ffe tugamba nti bw'onojja ne bwino kubanga eno puroguramu walabika tugimanyi bagiyita research desk kasita gujja ne bwino tukulinako tabu ono Joyce navaaka Qur'an kyekitabo kyokka ate kyonna nga kitulabula muwulidde kati ekyokulabirako suratu Bakara aya 28 Allah agambye nti ya ayuha alladhina amanu idkhulu fi silmi kafa wala tatabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin tegerekese bulungi bw'onoosomako mu kitabo kya Lukka essula 6:27 ntegerekese bulungi egamba nti mwagalenga baki abalabe bammwe tugenda okusomako mu Matayo 12:28 nga Yesu agamba nti atali nange abamuki abamulabe wange ntegerekese bulungi abamuki mulabe wange kati bayibuli yokka yegamba okwagala baki omulabe wo twabadde n'omusumba ne tumubuuza nti sitaani mulabe wo nti ye omwagala nti nedda ne tumusomera mu 6:27 ki Lukka Yesu agambye mwagalenga muki abalabe bammwe omwagala
nti mugati amakulu nti sitaani nammwe muli kiki muli kimu bayibuli yokka yejjanga omuki sitaani bakkiriziganya naki n'abagoberezi wa Mako 3:11 egamba nti sitaani zigamba nti zidaimoni zigamba nti Yesu mwana wani wakatonda bw'obuuza omukristaayo yenna kugamba nti Yesu mwana wani wakatonda kati kufe naffe naye ani mugoberezi wa sitaani na message oli tayari ono agambye sheeka mututereezeemu nahali njuki ya kamutabudde mu butabuzi bamuyita kezaala wumalu oyo no bro wange kito kyange imaamu nno ku masjidi tuwaike restaurant shekhe webali kubeera nga otugoberera webati batuvunulira ku nsonga eyo biidhinillah mu suratu ki eyavunula tegerekesa bulungi bwatu weyakituvunulira shekhe Abdurazak Matovu ngavunula ekigambo ekyo mu suratu Nahal aya eyenkaga mu 8 ye yagivunula kiki. Naam, ndowooza tutandikire wano ono Shakira Nachanzi agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muwanda Sulait n'agamba naye tovuma bambi leta silani abadde addamu omwami ayitibwa Liniodi Lwanyaga agamba obulimba bwammwe bwe bwibavumisa muli bafere ne Muhammad yali mufere tewali kirala kati mutuweereza ate mukyabuulira abantu nti eddiini yammwe ya misambu seeka omufere saabafere omusajja Michael Hart yawandiika mu kitabo kye the 100 most influential men in history ntegerekesa bulungi n'ateeka Muhammad mu kifo namba kiki 1 n'ateeka Yesu mu kifo namba kiki 3 ne bamuvunaana oyinza okuteeka Muhammad oyera kusasanya mu namba 1 oyera kusasanya butujju n'abagamba nti if I wasn't a Christian I would have put Jesus in number 22 ntegerekesa bulungi naawe ensonga ze naga nti Christianity is not owned by Jesus. Christianity is owned by Paul, and Christians don't deserve to be called Christians. They are supposed to be called Paulians. Ntegerekesa bulungi bateekeddwa kuyitibwa baki abagoberezi bani ba Paulo. Lwaki? Kubanga Paulo okumanya ye mufere saabafere tusobola kudda ku nabbi wa Katonda ntumuvuma naye ono omusajja Yesu yayogera mu Matayo 10:16 asinduka abayigiriza be yabaga nti mugenda okufuna omukola omulimu gwe mbatumye temubeeranga nabuki nabukuusa. Paulo ajja mu Bafilipi 1:18 n'abagamba bannange mu bukuusa oba mu mazima Yesu akole ki abuulirwe. Genda mu Bakolinso ekisooka essula 9 onyindo 17 paka ku 23 yajja yeefuula akosi b'amateeka n'afuuka akwatibwa amateeka nate kitakwatibwa mateeka ne yeefuula omuyudaaya nate si muyudaaya ne muyeefuula omulomi nga si mulombi alokalokolenga baki abangi kakati bano bali bagoberera omufere ne bava ku bannabbi ba Katonda kyovudola lwokuba bagoberera omufere bavuma buki buvumi. Musajja Paulo yagamba ati yemu mukaaga nga nti nze mbeewuunya musenguka mangu we muti nze bayita mu kisa kya Kristo okugenda eri enjiri efaanana obuki obulala. Musajja yabasimba ebitabo 14 mabaluwa nno bibayita ebiki ebitabo mabaluwa bagayita biki bitabo okumanya muri bafene mudde muti ebbaluwa y'omuntu gye bawandikidde omuntu Tito is a person mugifule yaba Timothy is what a person ne mugifule ekigambo kya Katonda mukiteka ne mu kitabo ne muga nti ebyo muwulidde Katonda yabyo waliyo omufere asinga oyo sekagenda maaso. Ono agambye SG Mildu agasema timbo wabula osabula. Lizi Nice agamba nsaba Allah abampangalize ya Rabbi nsaba Allah abongere okumanya masha Allah Muwanda Sulait. Muhammad Mudathir agamba no sister just sit and read at your own. Akubiriza banne basome kyogamba nti byonna bye basoma babijja mu mutwe gyabwe oba mu Bayibuli
beera wa mazima ofuuke wadde addamu munne abamu batuweeku bagamba nti bufere bwa Muhammad yabwe tulage nti bufere tetumulaze ntusoma okuleka okwagala okuba nti ateekayo alabe nti akoze Joyce Lasinta Leticia naye basajja mmwe akujjako tulina muzibu tukwagala kimu otole shahada owone olumu mbeera amazima towaliriza. Sister Mariam abadde atujjukizaamu omanyi olulimi lusobwamuko ekigambo wakati wa nahal n'ekigambo naml adde aterezaamu nahali yenjuki ate namli yensanafu. Barakallahu fiika. Alhamdulillah tubye muslim abadde yeebaza. Mariam Juma agamba nze nenya Paulo who changed the truth enjiri to this era Paulo you have questions to answer on the day of judgment. Kale Paulo bamuveeko yabagamba Mbaluumi 3:7 naga nti amazima ga Katonda bwe geeyongeranga okulabika olw'obulimba bwange mulide kyenze kyekinyivanyisa omusango ng'omwonoonyi yali abyesamudde yabaga nti kasita munoonyanga amazima ga Katonda muve ku bulimba bwe kati gwe n'obisigalako naye ng'obisigaddeko omanyi nti bulimba nsobisa tebala Paulo ebeera yiyo gwaganya okubisoma n'obyetegereza. Hajjati Aisha Muhonga agamba moderator leero onkoledde bulungi nnyo Namukosi Fauza agamba naye bannange Yesu yabamba basinze naye bannange Yesu yagamba basinze Allah n'agamba naye mubaka wa Allah. Yusuf Kavuma abeeyita abalokole tebakimanyi nti Bible basoma novo bo ebyo buba bivaako. Sauda binti Muzamir obaddeko Seera Lule naawe Pasha Namagembe agamba bwe bateekawo ekikopo ky'abasinga okulimba mmwe abakiwangula gwagamba naye oweereza message n'ogamba nti sekaano mulimbye ekizinga okuba nti ekyokubiseeka oweereza message mulimba nakamala kati okusoma Baluumi 3:7 nga musajja abawandikidde ebitabo 14 agamba bannanga mazima ga Katonda bwe geeyongeranga okulabika olw'obulimba bwange nze kyenkivunaanyisa omusango ng'omwonoonyi omulimba mutambula naye genda mu Yeremiya essula ya 2 olunyiriri lwa 7 ogenda mu Yeremiya essula 10 essula ya 4 olunyiriri lwa 10 nga lugamba nti Katonda waabwe mulimba ntegerekese bulungi. Genda nange mu kitabo kibayite kya Ezekiel essula 2 olunyiriri lwa 25 lugamba nti ono Katonda wammwe yabawa amateeka amabi obubi busibuka waani wa Sitaani. Tegerekese bulungi kakati mutonadda gye tuli ffe tusoma byawandiikibwa genda obisome obyeyawulirewo oluyina n'abalimba gye bali eyo wawammwe. Kifaanaganako mwana wa Pitu kusanga ng'akyalinginga alina PhD kati be bano agamba Hassan Waiswa shukrani ya Sheikh. Yusuf Kavuma agamba pastor omulala okutop TV yavunula surat Ikhlas n'agamba mbu awo Allah yali ategeeza mbu azaala mbu yali pastor Mutebi. Abantu abo saba Allah abalungamye. Ono Master Lisoki agamba wallahi thanks you Bashekhe I'm watching live here in Dubai. Barakallahu fikum. Nze ono Ngobo Kashaban agamba nze Ngobo Kashabani mwebale kusomesa abalokole. Mashaallah. Ali Somalia alhamdulillah tusomesa. Kavuma agamba abalokole Allah kyaka naye yagamba nti yabamma okutegeera. Pastor omu yasoma aya mu Qur'ani nga Allah asinga ekifaananyi asiga ekifaananyi kale bwatyo. Ono akubye kalango ku peji yaffe. Shafiki Sekanyi Shafiki agambye nti kankujjemu amateeka nga Mukama Katonda. Muweereze message the so called balokole babula olubula olwewala ddala. Mariam Juma saba Allah tabaraka wa taala fena tulungamye na baba lungamye tuuse salamu yange wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndoza bebo abamu bali busima alhamdulillah
Wanji? Naam. Aha, gena maaso. Zari Hope agamba Sheikh Sematimba nakusaba wakoma kuki kale ensonga eyo ojja ku Daawa TV nenda muwane solution nze nina Facebook pages anoonyeko mwanonyeko agende mu inbox yange n'essimu yange ensiba ngisomera wano owulidde 0775555550 twogere bita ku online. Macho Ali agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naye abasajja abo abalokole babakebere emitwe kuba okutegeera kwabwe kutono nnyo. Ale ffe kasita tusomye ebyawandikibwa Zaharana kibi nnyo era kibi nnyo ddala. Jamila n'abatanzi da Queen agamba we love you sheikhs alhamdulillah saba Allah musime ono naye abadde ataddeko ku mukutu Kimuli Sempala assalamu alaikum warahmatullah Jacinta Ellen agamba thanks you brother munange nafiirwa kabebi kange sabire omukyalo oyo nga tuyimiriddemu ku katono atugoberera nnyo ebbanga ddene kyalo oyo si musiraamu mukristaayo naye atugoberera nnyo yafuna obuzibu bambi omwana we yafa naye saategeera nnyo oba bebi yali akamuzaala oba yali wabbanga ki gondi bakatulaga nga yali azaala oba etusaasideko nnyo saba Allah akuzeemu amaanyi toggwamu maanyi akuweemu ekisinga obulungi bambi Allah wa inna ilayhi raaji'uun kubanga kati Seeka Sematimba omwana oyo eyafanga musiraamu iye musiraamu kubanga eribbanga omwana lyaba akyaliko abatanava ku bubumbwa tegereka bulungi omwana yafanga musiraamu ne bambi mukyala gwe nsaba Allah akunyweze ate akuweemu ekisinga okubeera ekirungi mashallah. Ono agamba nti Mujibu Royo agamba nti thanks a lot bamashek naye engeri gye mugambye nti ne mu bantu mulimu sitaani Allah nsonyiwe naye ndabyeko ezimu wano nga zigoberera bye musomesa era nenzinyiga nnyo azitegedde zo sitante zikolaki mu bantu zibeeramu nnyo minal jinnati wannas. Bagonza Ismail agamba alhamdulillah thanks. Muhammad Mudathir agamba munange fetuwa galira fe tuwangalira buli kye basoma tukimanyi omuganda kwegamba ono ye agezaako gantu byonna bye tuli mu kusoma babigoberera kale mashallah. Nze Abdurrahman from Saudi Arabia mbawuliriza nnyo may Allah reward you alhamdulillah. Pamela Bagaya lwaki wali wano kuba twagala okubajjukiza atugoberera nga mu Uganda ti olukungaana bwayise weeruli abali mu bitundu byano byonna bwayise nateeta olukungaana gyeruli abali ku saidi zenateeta ey'olubaga nakawuka roadi Busega Kyengera mwenna mujjaawo olukungaana weeruli bwinaakoze eki abali ku saidi z'omu Kampala Central Makindye olukungaana ku Clocktower kiki weeruli musigale nga mukoze eki nga mutugoberera Idin Rahman temutulekera nkungaana kalima tusinga obungi kakkananga kerere ikoze eki naye mubeerawo nga muli banja omulidde bano baleekana ebifaanana eggulu babatemanya waisizawo biki byabwe twakafuna abasiraamu ka 10 biriseka bali batyawo enateete alhamdulillah tuli mu bantu 12 abakasiramukirawo awo amiina alhamdulillah olunaku lweggulo twayingidde 20 mashaallah. Waswa Boban agamba oyo twamaze Pamela Bagaya adde agamba lwaki esswala tebeera mu lulimi lwetwogera okusinga oluwarabu kitegeeza Katonda w'abawarabu bokka. Kibuuzo akati Pamela tutumugamba ekigambo esswala si yaffe esswala si yaffe esswala eriko nannyiniyo ye muki ye mutonzi ate esswala
olwokuba nti si yaffe tuba tusinza buki tusinza katonda musinze mu Zefaniya 3:9 kyakoze kisakatuka oyagala mwalo nyiriru kakasanso olumwerede mu bayibuli ati buli muntu omuwa okusinza kuki kuntegeera era omwana wa nasale tosobola kumuleetera kiki bintu bya yunivasite n'abitegeera era olina muleetera buti buddole buti tuli embate tubuyimbayimba ng'obwo owulidde n'alooka ategeera atutegendako wano mu Zefaniya essuula ejja kuba ya 3 n'olunyiriri lwa 9 lugamba lutekansooke ntuukewo akalowoozo Zefaniya 3:9 egamba ebigambo bino seeka egambye bweti egamba nti kubanga mu biro ebyo ndikyusiza amawanga olulimi olulongoofu bonna bakaabire erinnya lya Mukama okumuweerezanga n'omwoyo gumu olulimi ki lumu n'omwoyo gumu kati kuno kuba kusinza watutuuka okusaba tusaba buli omu mu nnimi zakoze eki mu lulimi lwabakoze eki mukusinza Mukama mu lulimi liki lumu nemwoyo kiki gumu kyokka tuba tusimba layini nga ffenna tukola ekintu kiki kimu seeko obijje mu bayibuli Zefaniya essula ya 3 kakati ye lulimi kirwasinzizaamu abantu lwe bamanyi ye lwaba atugamba anti yasinziza mu Luganda anti abantu bonna si Baganda anti abantu bonna si Baganda anti yagamba n'omuluuli twabadde Karamoja ng'oluzungu mulimu ebitundu oluzungu tebalumanyi oluswayiri tebalumanyi oluganda tebalumanyi bamanyi Lukaramoja lwokka kati ye bwagenda yasinza atya olulimi olutugatta lwe luno kankuweyo ekyokulabirako paliyamenti ya Uganda basinziza mu luzungu nebbolooza abali mu bazungu Uganda yonna kyekibagatta nebwogenda eChina luwarabu lwetusaaliramu kubanga ki eddiini yaffe eno Allah bweyassa Qur'ani tegedeka yagissa mu lulimi luwarabu era buganda wa akimu swala olwo luwarabu munyumirizeewo ki eswala lwe lulimi olugatta nga bw'onoolaba mu paliyamenti omukyoli ateesa nga ateeseza mu luzungu lwaki tateeseza mu kati Allah kyavudde atugamba mu ssula ziri 2 essuula surati Rum surati Rum aya 22 wa min ayatihi surati Rum aya 22 egamba abweti nekibalibwa mu bubonero bwa Katonda kwe kutonda eggulu n'ensi n'okwawukana kw'ennimi zammwe ze mwogera n'amabala gammwe mazima mulimu mu ekyo obubonero obulaga obuyinza bwa Katonda eri abo abamanyi obukakafu bw'ebintu ebbanga lyoma ennimi zino Katonda azimanyi tewali olulimi lwatakola ki lwatamanyi kyobudde mu surati Hujurat aya 13 Allah kyagambye nti ya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakari wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allah atqakum ono okumutaggulula obwongo kyolaba Allah yatugamba mu Qur'ani nti mutambuleko kati yamanyi nti Oluganda abantu lwe bawulira amanyi nti Oluganda abantu lwe bawulira degeregalo enjo ekibyagamba tewali kyemutugamba era n'abuuza n'ekibuuzo obusiraamu kyeki oli mutuufu okubuuza kubanga obusiraamu bulina amakulu maki mangi mulidde obusiraamu buli amakulu agasooka kujemulukira Katonda ne mu Bayibuli mwebuli awo ne mu Bayibuli mwe mulimu Yakobo 4:7 mujemulukirenga Katonda ne sitaani anaabaddukanga bw'oba tosobodde kutosiramu se obeera mu mikono gyani gya sitaani naye bw'onoojemulukira Katonda sitaani ajja kukola ki ajja kudduka kyonyini kyerutegeeza Allah kyatukoowulanga nti ya ayuha alladhina amanu idkhulu fi silmi kaafa wala tattabi'u khutuwatu shaytan tegerekese bulungi kati amakulu amalala agali mu kigambo obusiraamu kugondera Katonda buli akondera Katonda n'akwata amateeka ge abeera muki musiraamu mu luzungu kyeva tugamba nti total submission to the will of Allah of God tegerekese bulungi omusajja pastor omu twaliko kusomera erimu nga tusomesaako ffenna tegerekese bulungi kyava aveeri n'agamba nti naye mmwe Jesus has never been a Muslim kubanga yasingana ansomesa
yesu tabeerangako muki mu siraamu nemugamba nti pastor, do you know the meaning of the word Islam? Yes. What is Islam? Total submission to the will of Allah. Did Jesus submit to the will of God? Yes. Which means Jesus was a Muslim because he used to submit himself to the will of God. Buyena akakasa nti yewayo okugondera amateeka ga Katonda wala tuba tukuyita muki musiraamu kyovuddoola abawunosoma swatu maida aya yana mwenya bannabbi bonna baali baki basiraamu bonosoma tuswatu kasas aya yatano mwebine yatano mwesatu bannabbi bonna baali baki basiraamu bonosoma swatu ankabut aya yana mu musamba bannabbi bonna baali baki basiraamu n'abagoberezi batawulati n'ebitabo byasooka bonna baali baki basiraamu katugwa aliyo ebyogoberera ebyo waman yabtaghi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Nayongerako ekibuzo ekigamba Nabbi Muhammad yafa kati yafuga. Kati ate ogwo musomo nga muwanvu bannange afuga ebitonde byonna ya Allah bannabisi be bafuga ebitonde kitegeereka bulungi bannabisi be bafuga ebiki ebitonde twagala kubanga obudde butuliddemu naye tetwagala nnyo kuyingira ate mu musomo ekyokubiri seka tumalize na kano kagamba katya kano kagamba mu Yokaana essula 14 olunyiriri lwa 29 seka olunyiriri olwo lukulu musomero oyo ategedde Yesu si yafuga 14:29 egamba bweti esigadde ekiseera kitono 29 14:29 kaakano mbagambye nga tekinnaba kubaawo bwe kiribaawo mulyoke mukkirize sikyayogera nnyo nate nammwe kubanga afuga ensi ajja owulidde Yesu naye yakakasa afuga ensi akoze eki ajja buzzi si yafuga yabijjako kati golwali akyabirimu tukugamba naye bisigalemu ati on what risk nesemberayo ddala bannaffe leero bali mu kusinza basaba Yesu naye nga yennyini atugamba mu Yokaana 16:24 temusabanga kintu kyonna masha Allah kati basaba baleme kulowooza nti tubavoola oba tubavuma ffe tuliwo okusoma byawandiikibwa osobola okutegeera ekyawandiikibwa kino kikugamba ki kikugamba obeere musiraamu oba kikugamba obeere mu bubuze bw'olimu kyetugamba akalowoozo kange akasembayo nti seeka kigambo kyayogedde nti tusoma kyogera twagala nnyo ne tusomerawo kiki ddala tetwagala muntu ayongera mu biwandiiko olw'obukyayi bw'olina ku mutima gwo ekiwandiiko nojja n'okyogeza bekikoze eki bekitayogera ebintu bisomenga bebikoze eki nga webiri kubanga abantu sibabuyabuya okasaza okatadde ku TikTok naye nga ebibadde byosomye ate si byebiri muki si byebiri mu aya nabwe ebintu bisomenga bebikoze eki webiri okulungama tukolekere Katonda wetujja okubeera nga tukoze eki nga twesiima tugamba batugoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nga tumaliriza olunaku olwaleero moderator waffe ono obudde buno bwatuwa kasita tusiibula ffe tuba tusiibudde naye ekisooka mbaagala nnyo mwenna ababeera ku Daawa TV. Amin. Oli musiraamu toli musiraamu nkwagala nnyo buli abeera ku Daawa TV kubanga woosobola okusoma ku byawandiikibwa woosomera ku byawandiikibwa n'otegeera obutuufu bw'ensonga. Ekyokubiri weekend ng'eno abantu batera okulya ku kanyama ssebo moderator era mwenna nkakasa bulungi oli musiraamu toli musiraamu mwenna munoonya bucha z'abahaji kubanga Batolomaayo bw'abanga akoze bucha toyinza gendayo era onoonya nyama ya haji so mugende muguleyo kanyama abaana bali mu holiday musooke mumujje ku bijanjaalo kubanga babuzaayo wiiki ng'emu ate n'abalala batandika nkya baana mbagulire ennyama akaloozo kakuyisa makaago inshallah. Muhammad Mudathi yaga munnange tuli Saudi eswala gabweri e Uganda neno tekyuka eswala agamba nti munnange ffe tuli Saudi naye eswala nga bweri e Uganda eno tekola ki tekyuka
ono era Umar Gugumiza agamba mwebale kusomesa masha Allah. Umar Gugumiza naye asiimye Kasule Bashiri ensonga gy'oyogedde tugitegedde abo abalokole bamanyi amazima naye batya kwefiiriza by'amasanyu gansi kyova olaba basaba basinza bazina